Moli Nantume tukutumiddeko omuyimbi owakabi ekivuno kye kyaddi show ya momo nga mugwa 10 kwa 11 endongo agirina momo agenda kukola November nga 21 November Serena Hotel ekyana ekyo kirungi banna ekina buli kimu buli kimu kyeki sente empisa amafiga ayina abaana abalungi kati yaga nti omukazi ayina buli kimu ate gwe kubulira ebera mu nyanja tosima bangamba mulungi ndi mulungi mu byonna mulungi mu byonna figa buli kimu omanya aluna mwenyumizanga momo nga 21 November baba agamba kinantume bwekyomaayo bebagenda okusinga okuba Serena bwe bajogoloze so owaye Sheke Kiti yakoze atya Sheke Kiti Sheke nedda buba busungu bw'abantu sometimes yeetonze ndoza yakoze video ziwera n'essatu nga yeetonda yasembyeyo n'agattamu nammwe ndowooza abayisiraamu n'agezako kunyonya kirala yategezaako bagamba nti ogende na mugongo n'osaba siwe wajja okuva emirembe nammwe abagenda e Mecca n'ogamba n'ogenze Mecca kusaba siwe wajja okuva naye gundi eva munda muggwe kiva muggwe munda kati bwabadde busungu bw'abantu obusungu bwasose ne bugira naye yakola statement mu time embi bwokera ku makyanga waliwo activity egenda mu maaso n'okoleramu statement definitely baba bagenda kufuna oba oyagala oba toyagala so naye kinalayo yavuddeyo neyono yafubye okwetonda lwaki buli kimu bakivugira ku mmotoka lwaki mmotoka anti newoba tebagikusabye naye abantu ne bakolera ekintu n'okikkiriza buba buvunaanyizibwa gye bali bwagitunda n'agula endala era bambi takikola kuba ate era bajja kutabuka butabusi agirina naye baga agule eyiye agijja atunda so se y'abantu Faruku ne bwokeera ku maca oli n'akuwa ekintu nga tokimusomeka sitookikkiriza kamotoka leeta ebisumuluzo buli saa bamusaba bisumuluzo atunda akamotoka agule emmotoka endala agamba abaddiza akamotoka bwawe agule emmotoka endala kubeera bajja mulangira emmotoka gye twakuwa wagitunze ng'otunda ku ki nga teffe twagikuwa wasoose twebuuzaako otya mwene embeera n'ataasonda n'ataakola kintu kyonna yabadde alina okuvaayo akuba enduulu embeera yabadde eya Pentagon oba wasonda oba tiwasonda oba wakola ki wabadde olina okukola ki okusaba accountability essaawa eyo yonnyini emmotoka yakoze statement mu ssaawa enfu nga waliwo activity egenda mu maaso yamuviiriddeko ebizibu. David tuli ku Sheke Kiti. Sheke Kiti ekisooka kya byonna sakozi bali mulimu gw'okusonda emmotoka naye maama nejjuso lwaki twagisonda kuba ate effeera bawalampa ekisooka kya byonna sakozi okuva omugenzi Muzaata lwe yafa waliwo abantu abalowooza basobola okuba nga Seeka Muzaata ekitasobola kusoboka era jjo nalabyeko ababuulira ab'enjawulo nalabyeko Seeke Buyondo yadde nakivubaawo nga abuulira naye nakikoonako nolakugamba nga Sheke Kiti yasusse yayita we yali ateekeddwa okukoma kugamba mu bufunze TikTok yamusise nnyo kubanga Sheke Kiti guno sigwe gusoose awo wenyi process nga tukyasonda emmotoka kuba nali omu abasooka okujja wano nga Sylvia mpise twaleka okusonda emmotoka ya Sheke Kiti n'okubirako n'essaaha nga tuli wano era nali ndi ku ssimu ngenda okulaba nga agamba nti enkya bagenda kutandika okusinza ebiwumbe era ne saddamu mukubira kalangonze nayitawo ennaku naddamu ne yeetonda kitegeeza ekikino sakonze nkifuna sayidi bbiri nze nfunamu endowooza nti abasiraamu mulina obukiiko gye mutuula omuntu baseeka Kiti ajja atuvuma effe abakatuliki atakkizagana naye anti ngenda kuwa ensonga lwaki ojjukira ensonga ya Duba tasasula booda olaba abasiraamu foosi gye bamussaako bonna basitukiramu
yetonde. Ne bagamba n'agamba yetonde era omuzannyo gwo gwakyusibwa erinnya. Ojjukira gundi ya Mariya ki? Yazanya ku labuli navoola abasiraamu bamuyita okusipulimu wali ekibuli yetonde. Kitegedde bulungi. Naye Seeka Kiti ye buli lwavaayo obusiraamu gabbo tebuvaayo obw'ekibuli oba busipulimu kasitevaayo. Kuga nti Seeka ebintu byakola bikola nga ye. Ewe nfunye endowooza egamba nti batwala bamuga nti olwokuba gwe mwogezi kati balumbe mukko. Kuba kasooka akikola Supreme Council tevangayo. Waliwo omusiraamu omuwano omulala era yadde okwo basimanyi wabula tulyanyi ku TikTok. Yadde ayogera ebyafa bya Idi Amin Dada. Wamulabako isimanyi omuntu Ali yamuyita. Kaakati omusiraamu oyo mukunnyonnyola n'agamba nti Jeno Ali Meja Ali Jeno ebintu byakola ku busiraamu ali kubisasula okuba nti omusajja embeera gyali mu si nnungi. Moses Ali Jeno n'agamba ebintu byali asasula ebibi yakola ku mulembe gwa Amini. Obusiraamu batebafuna ebintu ebibi bingi byayogera. Wamala okukola akatambi ako Jeno yamukubira essimu ng'amuyita ku Supreme Council. N'agenda n'amugamba ebintu byoli mu kwogera byo abantu si bituufu. Olukiiko lwa Amini lwatuula nze saaliwo okusalawo ebintu ebyo kugabira bali ebyo era singa nalula lisigenda kukola ki kubiwaayo. Naye nga fano yatugambye nti yakola ki yabiwaayo Ali. So kati njasa kozi kubuulira abantu ndowooza abakola omulongo ebyo twefaananyiriza. Tokola kintu ng'oyagala ekisinga otta erinnya lya munno. Kitegedde bulungi. Kubanga singa ne Jeno Ali tabaddeewo oyadde amaze okumuwaayira. Era nga tufunye ekifaananyi ekibi gy'ali. Ali ye yawaayo emaali ey'obusiraamu. Era ye yatugamba nti ali mu kubisasulira. Nti Jeno Ali. Obutambi antize bwonna mbambuyina. Kiki ekigenda maaso. Kakati baseeka baffe bano TikTok ebasika nnyo. Kubanga nze Sakozi nkakasa. Seeka Kiti asobola okubanga ayagala ensi yonna ebeere ensiraamu. Era aba ayagala ensi yonna ebeere ensiraamu bw'ati bw'ateekeddwa okugibuulira. Kubanga kwa olunaku yakola video ngezi. Yasooka n'akola video ng'agamba mbadde nva Eruweero nga ndi mujjaamu awo ng'ali mu mmotoka yaffe gye twamusondera. Ndi mujjaamu awo. Akamotoka lwaki takazzaayo? Tasobola kukazzaayo. Yali mwavu. Twamuyamba yali mwavu. Buli kimu mukiripa mmotoka. Vanguard ya ssente nnyingi. Kaakati mbumbadde mujjaamu awo nenda abantu abatambula miskini ayinege gyakyogeramu abatamanyi. Mungu owadde abantu ebyokuyiga Mungu batambuza ebigere. Ali mujjaamu ali mu mmotoka gye twamusondera. Agaba batambula ba miskini kitegeeza ki? Nze simanyi. Naddamu n'akola akanagamba yasooka n'akola akanagamba ku lw'omukaaga sirumu ogakula abantu basinze ebiwumbe. Si yalina mugongo balina n'olunaku lwabwe mbusimanyi bagenda kulya mbizi balutongoza mu lwabigodo. Lwabigodo lwakulya mbizi kati aji Seeke mufuti mu Kiti atalya mbizi lwaki emuluma kuba tajiriya. Ali mu mmotoka yaffe mwatulangirira. So nze nja kusaba Sakozi baganda bafaawo bannaddiini n'abakulembeze batutwala njagala bamanye nti gubeera mu muli gwansi. Buli oyogera ekigambo kyonna nga kirina gwe kikosa manya bagenda kukulumba. Kubanga Seeka Kiti Saayo levo gy'aliko twetumanyi ng'omusajja abuulira ebigambo bye biri awo eby'olusaazisaazi ebituufu ayogera ku mbeera bya bulijjo ng'ekwata buli ku muntu. Twamu emmotoka twagala atambuza ebigere ave mu mbeera embi okubereke kumukuba. Naye kira kati Seeka Kiti ono yafunamu excitement. Omanyi yali amanyi nti ennyonyi yagala kumanga kuzaakulido zino okulinnya ezitatambula. Kase yalinnyamu ebuuka mu bbanga bweti n'agamba nenze Sakozi yankube twabulira. Wadde mwamuwa emmotoka mutonzi waffe yakola ki? Era twagimuwa twasola twali n'omwamu Kase. Kubanze Silivia yampita okuva okujja okugera. Nenzija nenjoke nga bulwe ngenda wonna banerisonde Seeka Kiti emmotoka nzenda ku boda boda. Ne wano mukati n'okubeera ne saha essimu. Saha n'agamba bannange munnyambeko Seeka afe afune emmotoka. Nga tulaba tufunye omuntu
asobola kubanga akunukkiriza ku Seeka Muzaata okutubuulira ebintu kubanga Sakozi njakukize Seeka Kiti nga yakatandika yali ayogera ebintu nga bikwata ku musiraamu natali musiraamu nga biri mu mbeera ya bulijjo. Nze kyensaba njagala obusiraamu buveeyo bugambe ku Seeka Kiti kubanga ffe tunajja actually nze wenajja nze ngenda kulumba busiraamu bwonna seera kulumba Seeka Kiti ng'omuntu kubanga essaawa ya leero nze sinza kwogera bya busiraamu. Nze Sakozi nakolanga mu paaka awo omusajja Haji Katongole yafa Waitoda nga nze nsimbula mu ofiisi ye musajja musiraamu era nsaba Mukama musonyiwe ebyamusobako naye nga Haji Katongole mala okusimbula mu ofiisi ye n'otuula okutera gatuula kigenda gakalisinga osiraamu kwali mwana mulungi siramuka ng'olaga nti akubuulira mu mbeera nga si yakuvoola ng'akulaga obusiraamu ekirungi gy'oli Haji Alunaano yasiraamu omugezi mu Lwana awo bonna baakamoga simanyi bayiga tebaali basiraamu yabasiraamu yabakyusa bukyusa ng'abannyonnyola bunnyonnyozi. Nze looza Seeka Kiti ne baseeka abalala bateekeddwa kutunnyonnyola kirungi kiri mu busiraamu kubanga Japan Sakozi abantu basinza biwumbe simanyi dinoso zibakkiririzaamu mu Buyindi naye teteekeddwa kubaga nti byomusinza bibi pozi Seeka nga yakuga nti ye wasanga embizi ng'efa tagitaasa mbi nnyo yagikyayira ddala. So omusajja yeetonze emmotoka nze kyannumye kakati bya mmotoka kati buli omu n'ataasonda mu nsi kitambula bwe kiti olabira omuntu eyalumwa kye yakuwa kusigala ng'akyogerako emmotoka yabaluma ebiseera bisinga obungi kamala okunyonyolayo ekintu kimu Sakozi mu bulamu tukozesa ebintu nga 2-3 kyova olaba obusiraamu bugamba nti ddyo waagaba kuno tamanyanga ekiviirako ekyo okugaba omuntu abere contented n'ekintu kyokoze kyawaddeyo. Emmotoka abantu bagirangidde nnyo Seeka Kiti ekyabadde kikyamu naye mu kikyamu tokoleramu kikyamu okutereeza ate ekikyamu okiwulira kyova olaba nti oli bw'aba akoze ekintu ekikyamu fuba okulaba engeri gy'oyinza okukitereeza. Kati oli bw'amala okukola ekintu ekikyamu gwe nojja n'omuwemula nogamba nabadde nze nnyiize ate oledde n'okuwemula kiba kibi ate ng'okikoledde mu bukyamu. Seeka Kiti ensobi gye yayinza okukolamu omanyi mu luzungu waliwo kye bagamba nti to do a right thing in the right place and at the right time. Ebiseera bisinga obungi okukola ekintu ekituufu ekintu ekirungi mu budde obutuufu mu kiseera kyakyo. Ebiseera bisinga obungi osobola okwogera ekintu nga kituufu naye ng'okyogereddewo era mu baani. Eddiini kyali kintu kiwakuzi ekyayingiramu olumu n'obulombolombo bw'amawanga agamu eddiini zino olumu gye zaasibuka. Ontegedde kye nkugamba? Mu Bayibuli ne mu Kurwani waliwo ebintu nga bw'obyogera mu Buganda kagereze mu Buganda nga byesittaza. Eddiini yayingira mu culture. Eddiini zayingira mu culture olumu gye bazimbira amadiini gano. Ontegera kye nkugamba? Kati ebiseera ebisinga obungi bwetambula n'ejja Uganda oba n'abalala gye simanyi abantu bagisosowaza kusinziira ku culture yaabwe. Tebagamba nti eddiini egamba ne bagamba nti wane waffe ekyo kive newankubadde tuli basiraamu naye ekyo kive newankubadde tuli bakatuliki naye ekyo kive wadde kye bigamba. Ontegedde kye nkugamba? Kitegeeza eddiini abantu ne bagifuula self service okulondako bye baagala okukozesa era bye batakozesa ne babyaramisa ekibeera haramu. Kati kyakola ye takyaramisa ate n'osanga omulala akyaramisa. Ontegedde kye nkugamba? Ekituufu kye kino Seeka Kiti ayinza okuba kyayogedde kyabadde kituufu naye mu budde obukyamu okusinziira ku ddiini ye gye yasoma ennyo bw'egamba
ontegedde bulungi njagala abantu bantegere bulungi ayinza okuba kyeyayogedde kyabadde kituufu naye mu budde obuki obukyamu kakati ate eddiini egamba nti twogere ku mbeera okusinziira kwebaawo mbeera bweyimiridde ng'egasa sayidi yammwe ng'erina nekyegatta ku bantu tulina okufuna engeri gye tubuuka awantu senga olaba nti wano wengendawo ebisooto bino byengenda okulinnyamu ate bijja kusaasaana nange binkube kyova obuukawo Sekakiti watalyogedde ku bennamugongo yirimu eyabadde yeetaagisa mbuuza yirimu emwadde mugyetaaga nga kutubbe yabadde yeetaagisa nga gyagenda okuleeta bw'oba buuka toyina kyoba newankubadde ogenda boogerako ekituufu gwe okusinza ku ddiini yo ekisome kiwasoma yandikirese namugongo awedde naye osobola kibuuka sinakindi n'okireeta watali ku lunaku olwo ng'onnyonnyola abantu nti ffe kinyonnyola kitya so packaging yabadde mbi package yabadde mbi kubanga yawadde ekyokulabirako mu kyokulabirako ng'ayina baalaga baalinga alumbye oba be yalumbye mu tayimu eyo kati packaging ya Sekakiti yabadde mbi ne mu budde obubi kati bamujjeko mu motoka lwaki emmotoka bagimulangira kakati omuntu agabanga eyasonda yenna kiriza nti agabye kyetuba tubanja bujingo tetwagaba chaki twatekawo chaki gituzimbira temwagigaba tetwagaba chaki era tetuyinza mubanja bukadde 10 yagala netagayo milioni 10 tuzisonda mu bwangu so kiti ate mubanja kakati kiti abamu emmotoka bakirize nti bagikola ki waddembo gitunda waddembo giteeka waka n'alundiramu obumyu mmotoka ye mawa tugende yangwa kakati sakozi omuntu ng'obadde olinamu obuteesobola ng'olina kyoteetuusaako ne wabaawo abakikutuusaako ng'obasabe nga tobasabye ng'obasabye oba ne woba tobasabye naye n'okkiriza ne bakikuwa kubanga omuntu oyinza obutamusaba naye n'okkiriza n'akuwa kyakuwadde olina okuba ow'empisa ennyo gye bali kubanga oba tobeere na mpisa ebyo ojja kwesanga nga nabo bakwefuulidde nga bagamba kale wano twamukolera kino kati bw'obanga omanyi tolina kyosobola kwetuusaako olina okubaamu ne discipline okitegedde yes kakati nga nzize ku kintu kya Sekakiti nze saagala kugira nti ate Sekakiti kye yakoze kikyamu ng'omukulembeze w'eddiini eddiini y'abaliwe bwe tuba tugitegeera bye basinza tubireke tetulina na kubiyingiramu be bamanyi bye basinza oba bituufu mutya oba mutya naye tosagamba mbu abinenye nako tateekeddwa nabyogera kuba bye tebimukwatako ebyabali abireke tebimukwatako era Sekakiti nze saagala musiitirize mbwate mu budde obukyamu yandikyogeddeko ng'enkuba tetonatonya osanze bali abantu basala ekkubo lyabwe bagenda gye bagenda ebyo tobitegeera bireke mwe mubadde wali nga mugamba nti atanywa mwenge mu bbaala okyamirawo ki ate kyobola nze newunyanga ate mutuuka busaidi ezimu ate ne mukola ki kakati omuntu Sekakiti bw'oba ddiini y'abali togitegeera giveeko sigala ku yaffe gyokola ki gyotegeera oba basinziza ki oba basinziza batya oba balamaze oba bakoze batya eziri nsonga zaabwe naye gwe bano abagamba simanyi oba gwolina wakisoma nze ndowooza tekiba kirungi ng'omukulembeze kubanga kankuwulire wano wawulirawo entalo z'amaddiini waziwulirawoko olowooza zaava ku ki entalo z'amaddiini nze sirabanga ku musajja oyo ng'anyiizi oyo devi simanyi oba yaddaanira kontenti nga bali abalala naye waliwo ebintu nga tebitukwatako nga tulina kutubyogerako kubanga ate n'ekirala kyenjagala era okutangaaza oba okwogera kino Sekakiti yakyogedde nga muntu singa busiraamu era ekintu kimulyanga ye era abanyiiga abali eyo mulabe Sekakiti nga Sekakiti naye temukiraba nga busiraamu era temuteeka ninga ku busiraamu nti n'obusiraamu bukirimu naye nga akamotoka kameka ke mumulangira kintu kiki yakalina
kubanga Seeka Kiti tamanyi baani abamusondera n'abatamusondera. Bw'aba yakkiriza okusondebwa akkirize abaakamusondera tabamanyi oba baani. Nze njagala akkirize ojja sanga n'omuntu nga teyasonda wadde natunda embizi yange n'empeereza yange Kasendeka. Ndowooza olaba gye bamututte kine sente ali mumukubi olwo bali mumukuba kyemmotoka gyatuddemu esente bwava mu kino baba balimba. Naye nze ndowooza ng'omukulembeze nga infact si Seeka Kiti kyekka naye ng'oli mukulembeze wa ddiini oli sheeke oli gundi. Nze ndowooza kyandibadde kirungi ebyabali ne tubikola ki. Omukazi ataliwo omufungulira ki? Nawe ne bw'ona omugula tujja sigala tugamba emmotoka yaffe. Faruku amanyi nze ebyaddala singa akikola dda. Faruku Kyobula Amini yakwata eri n'agiwa oli Seeka wannako. Amini tasobola Seeka wannako temusobola muteekamu ebyo biboozi. Amini yagimugulira. Faruku nze nno omugenzi bwe yafa Sheikh Muzaata amanyi muwuliriza nnyo nakati bwe nsanga obuntu bwe mubuwuliriza. Era singa omusajja yabadde akyaliwo osanga singa ndi musiraamu. Kuba namuwanga obudde ne muwuliriza nga alina ebigambo ebirungi. Kati bwe natuuse ku bino ebigambo byono byayogedde yabyogerako ate yabyogerako mu bulungi. N'agamba abasajja abo abatali basiraamu mubawenga ekitiibwa. Ye muntu akuwa muwala we naye gwe Hassan osobola okuwa David muwala we oyinza n'omuzaalukuka. Naye ye Peter agamba mba mwasiimaganye mugende omwana akyuse n'eddiini. Faruku ebintu bino nze kagundiko kaseeko sike kasoose ng'atyobola abakatoliki sike kasoose era abaana babuuzizza nga bujja butambula bulinga obwo. Era omwana omukyenva abuuza wali olabyeyo faaza atyobola abasiraamu. Teri faaza atyobola abasiraamu bo bamanyi buli omu ddiini gy'oyagadde gy'okola ki. Ate Faruku bw'oba oli musiraamu kwana omuntu afuuka omusiraamu naye tomutyoboolera gy'ali. Ffe tukuze tuli bakatoliki naye tekitugana kubanga abasiraamu mikwano gyaffe. Naye gwe oli musiraamu muzeeyi nenze ndikyaliyo ukitege. Naye gwe Seeka kyogezaako teeka olinga ateekawo olukongolo wakati awo nti ffe abali eno ffe tetuli bantu abali eri be bantu. Ekitali kirungi. Ffe mu kusonda emmotoka tetwabuuza tusonda yaani mpulira tetwabuuza mbona omukatoliki aba musiraamu kyekiruma abantu namba emu mwemulinga abagamba nedda Faruku tebagula mutwe. Bw'ojaga kuba nti kyayogedde kirungi gwe kyagala kuŋŋamba nti kyayogedde kirungi bwe yasanze abava Namugongo sebo n'agamba yabadde mujjamu ng'amukutte nakyo si ndowooza nga oyina abagoberezi mu bintu by'amadiini Faruku. Kibi tukiyiteko ekibi. Ekibi tukiyita ekibi si kituufu. Buli muntu muleke waali naye mukwano omuzze w'omwagala. Abamulangira emmotoka si kituufu. Naye Seeka mutaano naye kituufu Seeka ave ku madiini asigale muyiye agibulyemu abantu badde ku sayidi ye. N'ebisigadde be ba intaneti emuvuga sipiidi kali n'abaana bategedde mbu emmotoka bagisonda. Omanyi Seeka Kyeyuna oyo alina ekigambo kyayogera n'agamba nti bw'ofuna ekintu ekyobwereere naye nga ekintu ekyo badde olina teekamu ssente okifuna kigenda kukubeerera kiri expensive. Tinambe mu n'ofuna ekintu ekyo naye ng'omanyi ekintu ekyo obadde olina kijja muntu oyo ekintu ekyo kijja kukuleetera ki. Naye abamulangira bwe batyo
abo abamulangira basonda kubanga ebiseera ebisinga obungi nze omanyi ngenda babuulira kati gano ge mazima abantu abasoma eddiini nze omanyi nali ekibuyaawo kino ekintu nakyogera nako nali ekibuyaawo waliwo omusajja bamuyita Bukyana ab'ekibwe banalaba akatambi kano bagenda kukalaba bajjukire emboozi eno twali ekibuyaawo mu katale nga tusubula amatooke waliwo omusajja amuyita Bukyana Bukyana oyo yali asubula amatooke ng'agajja mu luti naye kati avuga booda we Kibuye Bukyana oyo yagamba bw'ati nti obusiraamu bugamba tebunaawuuza ŋŋanda era omwana simanyi wassengaawe simanyi watatawo omutuukirizi okukola ki okumuwasa mu Bawalabu naye Bukyana we yakyogerera mu bakazi Abaganda ku katale ekibuye abakyala abo Abaganda bannakitto bannakalema baali basse Bukyana n'abantu abaaliwo awo bamukobaani baali bakambwe nnyo ku Bukyana ne bagamba ye gwe oli muntu kika ki olutalo olwo nga lusituse nze neetegerezanga kubanga nali ku bayikooni abaali ab'amaanyi awo ku kintu kyenava nsituka waliwo omusajja amuyita Haji Muyomba nakati waali ekibuye musajja mutabuliiki naye musajja mukulu awuliriza nengenda mpolampola wa Haji Muyomba ne mubuuza Haji wamma kiriwe ekiti aga kituufu Haji yansiza mpolampola kasonda k'edduuka lye nangamba olaba ebintu by'obusiraamu ebiseera ebisinga obungi waliwo wano ebintu bitasobola kwatula naye nga Qur'ani bwekola ki bwebyogera n'agamba ekituufu tebunaawuza ŋŋanda era kyova owulya nti webama ne sulu famire sente tezifuluma baba beewasa bwe batyo n'agamba bwekityo bwe kiri naye bw'okyogera wano okyogeranga mpolampola mwana wange kubanga wano mu Buganda kizira maze okitegeera nti Bukyana kye yadde ayogera kyabadde kituufu naye yakyogeredde abantu awaki ate nga Bukyana we yabadde ayogera yajuliza nti obuki Abaganda abakiwulira tetwayagala kuwulira busiraamu twayagala kuwulira Baganda bakola ki bagamba batya era ntumugamba musajja gwoli mubi nnyo kalera bwe omusajja ono ekiravu kyalina kati kiravu kyekyo buli kimu twakivuma Bukyana okitegeera naye nga kye yali ayogera kyali kituufu mu kifo ekikyamu seeka muyivu wa ddiini n'ebyayogera ndowooza ayogera bya ddiini ng'oggyeko omutwe gwe bye yasoma kati katubuuze ku bamanyi mu bamanyi kigamba kitya ekyenjawulo kugereza ku ddiini etali yiye kyekyabadde ekibi waliwo enjiri gy'olina okuteeka mu babulaaza n'abasisita nti guno olukuŋŋaana lw'abasisita n'ababulaaza waliwo enjiri eyina okugendawo etafuluma kati waliwo enjiri gy'olina okubuulira nga oze okulyowa ba Devicom ekitambiro ky'emmisa kiri ku kyalo ba Devicom be bazze egenda ku kamera okiwulira netafuluma nti David wona amugamba nti mwana wange oyina osooka okwenenyangako olw'essandi era oba tewenenyeza oba ofuuse mukafiiri nnyo ajja gamba ono faza byayogera abitegeera okitegeera ate kikakata kumusisita kikakata kumubulaaza oba kumufaaza kati nano wekitwe kirina okubeera enjiri gye tuleeta mu bantu gye tusumulula abantu package gye tuwa abantu efaanana etya ate wooba owa enjiri omanyi ngenda kubuulira oyinza okuwa enjiri mu busimba bwayo mu butuufu bwayo nga bwegamba nga tolina gw'osonzeemu nti kati David wamulabye kasita omusongamu bweppa David addira enjiri eno yonna n'agyesiiga naga yadde alumba nze alright ndowooza tugende ku kintu ekirala bannaaye abantu bajjeeyo empapula Moses Ali yajjeeyo naye empapula abeegwanyiza ya pulezidenti nabo batandise okwesowoolayo Katumba oyo akomyewo Nanse Kalembe bamuyita Kalembe Nanse omuwala owajinja Nanse naye asongawo eco what bagiyita ecologic party nayo yaleese ensereko Mpuuga the front what Democratic Front naye ereeta Nuupu ereeta His Excellency Bobi Wine NRM ereeta Museveni Shamim Malende bamukoze batya Sakozi nawe osobola okugenda ne ujjayo empapula okkirizibwa n'ogamba neegwanyiza ekifo kino era nje empapula mu Nuupu bakkiriza zikuwa kati Shamim Malende tebannamukubako kibaati
naye abeegwanyisa ekifo kye weebali batandise okumusongako bamusongako bakiramuza naye ali ku kitanda ebiseera ebisinga obungi bintu bya mirundi ebiri naddala mu kibiina bwolaba abantu webasongasonga naye nga bava mu kibiina munda nga bangi kakasa nti olumu baamu ku ngeri y'obunafu bannakibiina bennyini baba bakulabamu naawe ebituli bamusonzemu nnyo kasita basongasonga awantu nga bannakibiina be basongawo oba olabiddwamu ebiki ebiseera biri nga kankuwe ono omukyala yali mu FDC mwami mawa baali bamuyitaani ono mukasempala Segundi Nabira ng'akyalimu ensa nga abantu bamulabamu ensa baayita bamusongasonga munnyo nga bava mu FDC munda bwe yatandika okubaamu ebituli abafubutuka mu FDC bennyini ne bamwesongeramu kati ebiseera ebisinga obungi ng'abantu bakusongasongamu naye nga bava mu kibiina kyo munda olina okwetereza ba iconi mu kibiina tebabasongamu abakoze era kizibu nnyo kugamba nti abavuganyiza noko kadiya zaake babadde 3 mu kibiina bonna babadde bajagala kubeera baganda babayise 7+ kitegeeza kati olaba abayiika naye nga bava mu kibiina munda wegendereze weewaawo ate waliwo olumu abayiika nga si bamuganyulo si bamugaso nga bayiise lwa kyenyeje kakati ebiseera ebisinga obungi akyali ku kitanda twalabyeko Secretary General oba ne Lopo n'abalala babaddeko nga bagenza okumulabako akoze atya Malende bagambye atandise okuba ku matu ngamba aperforming atya kakati performing gye ngenzeeko performing y'ababaka b'e Kampala n'emirirwano ebadde mbi lwaki ebiteeso byonna bibateeseza gavumenti byerina okukolera mu bitundu byabwe baagano bikola lwakigendererwa tebaagala balabike ng'abakoze kuba bwongamba nti Malende takoze nja kubuuza Nsereko yakoze eki bwongamba nti takoze nkubuuze Ssemujju akoze eki nkubuuze ekinene nnyo kye bakoze abakozeekozeeko nti batebolinze ebintu ne bayagala obiteesaako era ebitakoleddwa kubanga jjukira gavumenti weekola oluguudo lwa Salaama LC chairman alwetuuma LC5 n'alwetuuma kanso n'erwetuuma gavumenti n'erwetuuma ne MP n'alwetuuma otegede kye nkugamba ne minisita aliko prime minister ayinza okugamba nti balikoze ku mulembe gwange anti ono mulimu gwe kusupervisinga anti to supervise bya supervising tebiriiwo tolinawo omulabyeko Malende asupervising tomulabangako wantu wonna ku kakiiko konna mu kisanja kye no oversight emirimu gy'aba MPs oversight okutunuulira gavumenti byekola achekinze alese ebiteeso by'abannakampala ebiteeso aba bireese naye gwe gavumenti kikyolabye kyekoze mu Kampala byagenda okucekinga era achekinze enguudo mbi zikubiddwa biraka gwolabye ekoze eki nga zazicekinze ate era bazicekingamu ne bagamba ne UPDF bino byekola ne bivawo ku ddakiika ebyo byebiriwa ate ekisinga okunuma kikino bannayuganda bye batuuka okuzimba bagamba UPDF ezimbe UPDF wetuuka okuzimba nga bagamba yalese abakugu okuva e China abayo baba balazeewa nambemu agende luyurika amalako kuba kati Zahara ensonga abo bonna balungi ne Zahara mulungi senga baba balabye mu kasengejja k'ekibiina nti asobola okukola ki okusinza ku kyakoze mu kanso alaze olumu nti asobola muteesa mulungi oba tugumiikirize Malende awone tumukomyewo wakugumiikiriza akyali mulwadde of course Malende simanyi naye ekibiina kakituule kiteeka abantu bano ku minzaani kuba kigenda kuteeka kwabaddeyo bamulaba obunafu bwabwe anti we mumuma ajja kubuuka ewampuuga ate tetulina buzibu ate kirungi nnyo omuntu we bamumma n'abuuka ewampuuga omanyira ddala nti oyo abaddewo lwakalimu abadde tabiyiwo wa kibiina ontegedde kakati bw'abanga ye Ruswa Malende Ruswa bw'abanga ye Malende Ruswa kijja tuyamba omuntu we bamumma kadi n'abuuka n'agenda awalala omanya yabadde anonye mulimu owaye empapula abantu batandise ozijjayo Sakozi
ensonga ya Sami Malembe bamutaddeko omuntu gemazi nambe mwakinyonyo ani nze njogera ati yesi gyakola ati fana tuwandowooza yafuuza ku mitwe gyaffe kubanga Zahara yabadde wano kesisi ngano wazze wano era Zahara oyo yatuwako ne kado letuta mubozi mukati nga alina omukole munyonyo ndowooza abasinga beerabira nenfuna ku butambi bwawo ng'ayogera nze abasiraamu nga babuuza omukulu Kyagulanyi Ssentamu nti naye ffe emakindi otulowoozezaako ddi n'abagamba nabadde omubaka wuuyo ng'agamba Zahara Luyulika kaakati waliwo abantu abeegatta ku kibiina Sakozi nga bamaze kuteeseganya nzija kaadi ogimpa abo we bali ng'oweekyotera shuadi okujja okwegatta ku kibiina byamaze kuteekebwaho nti kaadi ngitwala nti ye kyangu yeruyulika kati Zahara Luyulika ekituufu kiri nti waliwo omuntu alina ssente wa Sali Musale waliwo ne gwe bazireetera ebintu bibiri byawukana waliwo agende wa Museveni oo ne gwe bazireetera ebintu bibiri byawukana Luyulika agwawo nga yeetagenze n'agwa naga nti ngaola waliwo omubaka kaadi bagimusanza gwe ng'atudde amuga aseba okusinziira kiri bwe tukubye ttooki abadde ankalo banyeddemu akendo gwe kaadi yiyo naga ye kale kanzije kakale ekituufu kiri nti ekibiina kyakubadde Sami Malembe ebituli alikatebe kyakubamudde ebituli kuba amawulire galinkinga dda nti yafuna ssente ne gadduka ne ku kitebe agenda kuwona mpayo guno omwezi ogenda kumulaba nga zze kakino ekiri bamuwadde eddagala nerya Zahara bamuwadde pipi bamukubye empisa eri ewedde emirimu tewali mulamu kati ng'ono ateekeddwa kudda maama nnyabo era webanga sintaanya nnyo ngalo bikyuseemu twatambula na kaadi ya mu Kampala nga Zahara Luyulika agiina mu nkwawo ati ng'olwazambali Blasi Mukasa batamana n'eyennansana Zahara alina kaadi atambula nayo bw'ati ogenda wali kakati Malembe agenda buukayo ku ndiri ateekeddwa okubuukayo ku ndiri bwakuba nti ekyenjawulo ekiriwo ekyo kigenda okukola kibuusa omwana ekigwa mu nnyanja ne Zahara Luyulika gwe bataddewo era naye ali aga naaga aliwo wayimirirako ekyengulu wayimirirako n'ekyemmanga tayisobola kuyimirira ku kigambo kye anti ono nga balonda mu site kanso era sente zayitingananga ebyo mbijja ku Masembe kuba yaliyo mu kanso erimiya Masembe senior si Masembe ono atamanyi byabufuzi nti yasoma asobola okwesimbawo mutegeeza Masembe oli kansala yagenda ayoza ebintu era naye babuusa omwana bagwa mu nnyanja kitegedde bulungi ate nze Sakozi ebyobufuzi bino kati ebyatuuse twagenze mu bizinensi kubanga Sakozi omubaka agamba munnonde ngende nwane tujjeyo Pulezidenti Museveni tawogaa nti mulonde ne Kyagulanyi yaga mulonde tujjeko Museveni ki enjiri yandibadde esooka mulonde Kyagulanyi era singa omubaka wena wagenda okuba campaign mulonde Kyagulanyi munnonde ngende njyeyo Museveni nakyemalira alemedde mu ntebe emyaka 40 atufuze yalabye enguudo temuli enguudo mbi tewaliyo madagala naye natuka mu parliament nja kulwanyisa ebintu ebyo nga mubaka yagamba so yanwadega nti musooke munnonde mulonde Kyagulanyi ono kubanga ono wagenda oli naavaayo system balabala bajja kujja luvannyuma gwe tandika ogende ona abaka ebowuli bakubira enjiri bagamba mu ddwaliro twaliyo madagala enguudo si nkole twagala kujjako era baga mission yaffe kujjako nakyemalira ate ono mumulese kati mumugenda kumuggyako muti kati essaawa ya leero abantu bajjayo empapula kituufu naye njawegendeza aba NRM abajjayo empapula wajjayo omwomu walabeka yagenze ewa Moses ali jeno Moses ali yazijjeeyo walabeka omulala agendayo Moses ali akikola ati Sodo walabye omulala ajjayo ewa Sodo
anti byamubira oba bya gundi ni order si order bo focus ba ku kintu eki kati gozza wano nti ye kati tugende ka conference kali akala tukasalimu kati godda wali nabo balina bye bajja tegedde bulungi naye kuba Sekikubo yajjayo ne Jena essaawa ya Sodo najjayo ne muwala wa Kuteesa era baatuka isani omu n'avaamu kaakati era bo era obasanga bakubaka olwo nagamba bannange 2026 President Museveni mumulamira ddala mumala okumulaba nange mujje mundabe NRM yenjiri yayo kakati enjiri ya nupo opposition ekyukemu si nupo yoka opposition yo n'enjiri yayo ekyuke bali nekira Sakozi baganda baffe bano bonna nga bamenye omukulu Kyagulanyi Ssentamu omukulu Mataya Simpuuga n'omukulu Nsereko Muhammad Nsereko abantu bano bonna batugaba opposition era bagala kujja kani Museveni nze ndowooza Sakozi yessaawa bannabyabufuzi bano bonna abeegwanisa entebe y'obukulembeze beegatta babeere omuntu atya anti nkulaga wekinagaana Museveni tokyamuwa mwaganye hayi nekiri abantu njabajjewo ekintu ega nti Sakozi oba tuwagira NRM nga gwe ow'enkyukakyuka mbuti tukolagana ekyo nakyo kyabulabe naye nze ndowooza ebibiina byonna bituule ate waliwo amusongako yazijjo bwatyo ali mu Bwakabaka bwe akulembera yakikola yazinonye Moses Ali yazijjeeyo actually ndoza yabadde center of attraction simaina kumanyiza yade center of attraction ku bonna ayinza okuba manga abakolera abagundi yabakubiddemu recently yabakubiramu ka dance ayinza okuba abakolera nga bayogera naye but still ne waba akola Farouk ne waba akola emirundi 10 waliwo ekituuka n'ogamba nedda omuntu akola eki awumuleko ng'akooye ne woba gwasinga waliwo wootuuka n'okaka n'ogamba kampumule nti towumudde nti olw'okuba obadde tokola naye nga otuuse ku ki oli mu time etuuka n'ogamba nti ekintu kankikole ki kankireke nga bwe mpeeko n'abalala kati n'ategeera tutya nti gyali eriyo seddume endala ezisobola okukola byakola ne ziyita nawo nga yalemeddeko ate n'okulemerako bayinza n'okuba nga talemerako nti oba tebaagala nti noba ye ayagala ovaawo nga olwo bamugamba sebo sigala waawo kuba tulina ki atuuse awumule kituuse atuusizza yazisiseeyo era yabadde ne set of attraction era buli omu yeye gundi emu bwe gundi yeye gundi emu we bali gundi we yatutisamu tayagala kuva kuba speaker gundi n'akalitanga akali comic ono ani neda nita we yatutisamu kawo gundi n'akaleta teacher madam teacher n'akatanga akali comic nti banna we mamuwulira tumuweemu ono naye atuvugemu ku ngaki nga speaker n'aleeta erinnya lya Moses Ali wakuba nti ekintu abantu bakitundira ng'ekyokusaaga bamuweemu kuba alabika kyasigazza alyoka awulire nti ali contented awummule bamuwe ne bukukuno mulembe bamuweemu okitegeera kuba buli kintu ekyogerwako wano mu Uganda ebintu ekyukakyuka ezaaliwo erinnya limu eriri abikoze ebirungi n'ebibi akakkane gandi kyengambye bamuweemu ku bwa speaker asigale awo then mbadde mwogera ku kyagundi ekyamalende gwe bamutaddeko omulala nze wetuba tuli ku buli wobeera nga mu kifu nga katikanikang'embe ng'oli editor ne baddira ne batandika okuwa sub editor emirimu gy'oyina okukola wabeerawo sigino ng'ate olaba oyo sub editor singa bamuleeta wooli alina almost potential agirina baba balina sigino gye bakuwa
ate nga bagimwedde mu time sigwe y'okwetereeza ngesiyagwe nga tebakuwadde time yakwetereeza nga bamuleese ku moment nga we wali reshuffle bamulese yeyeerese anti kati ono alina settlement gyayogedde we baali we yakola patolin bugundi n'amugamba n'abagamba nti owaayo mbawadde omubaka yagamba wuuyo omwana mubawadde ayemakide temumanyi wuuyo omwana mubawadde kati ate omuntu najja najjayo empapula kiba kirina gundi sigino gyekuwa gwali ku kitanda wona very first ojja otandika olwanira ekintu kyo ku kitanda alina byakoze oba nga nambe asobola okuba nti alina byakoze naye ng'ate waliwo abamu abatabiraba ne bagamba naye ono bw'ajja ate asobola okukola ki omuntu wajjayo empapula mu kifo kyo ng'ate olaba muli mu layini yemu oba n'oluusi akusingako kokatini wabeerawo sigino ate respect ki neda ate obanga ogamba emirimu giwummule nalukola we yajja n'atandika okuba ebipande nga segirinya ali ku kitanda mwagamba nti nalukola oyo alina omutima omubi gundi ali ku kitanda abantu batandise omusongamu ati bamugamba funa penikira ez'amaanyi ezisingako kuzoomira oveeyo jeno yajjayo empapula Shamim Malende eno ku saidi yemu ebintu bitambula naye sakozi ekizibu ekiriwo yefe bannansi tutunulira ebyobufuzi ne tubitunuuliranga pate era oli omusanga ye ebyobufuzi abitunulira ku pate n'atamanyi nti ebyobufuzi bino bye bitambuza eggwanga ebyobufuzi buli lw'obitamya ne bibanga bifu eno bannansi ffe tukola ki ffe tubonaabona abantu bajjayo empapula ku nuupu okutandika n'olunaku lwali lwa kubiri oba lwa mande batandika okujjayo empapula era bakomekkereza nga 2 era ezamusiri David tuzizaayo nga bakomereza 27 ezamusiri David tuzizaayo nga 21 Obedi yajjayo Obedi be bamu ku babaka abasaze eddiiro ngamba comedian Obedi ki Rain Rain tinamulaba nga ajjeeyo Rain tanajja batandika bakoma 27 okujjayo ki okujjayo empapula naye ababaka bangi bajjayo empapula naye kyasinga ennyo kwata omubabira abantu baali babaka ba opposition n'aba NRM kubanga ndowooza bokabokka be basunsudde ku NRM twalaba omwami owa Ssemateeka ng'ajjayo empapula naye nga bazimuleetedde mu mmotoka teyasobola nagenda ku mmeeza yasigala mu mmotoka ng'atudde ne bamuleeta ne bamuwa empapula nifakiri nga nekibamuwadde ndowooza tamanyi kiri mu bbaasa netumanyi eyo ye duniya bwetyo bwekola ki bwetambula ne tulaba basipiika Tayebwa ne tulaba Anita Amongo nga naye ajjeeyo ne tulaba omukyala gwaita Amelia Kyambadde okuva e Mawokota nga naye akomyewo yesimbe ne Hidaman ng'agamba yakweddiza kifo kye era ne yeebaza nnyo omuyimbi eyayimba akayimba Amelia n'agamba era ye statement gye yakola ku olwo nga kamera zimutuddemu n'agamba nti banne mwebaza omuntu eyayimba Amelia kubanga yalaba nga Amelia bwe kaba kalulu yasobola mu area Amelia n'azijjayo Nuupu Zambale Blasio Mukasa yajjayo empapula era n'ayogera bulungi nnyo era Zambale simanyi bandimuwadde bamuwa ne tulaba n'atuuka ne bimusobera busobezi n'amanya nti ebyeri si byangu naye nga Zambale yajjayo kati ekyasinga NBS nalabye aba presenter waliyo NBS mune nali manyi Zambale yajjayo ne waliyo n'abajjayo 2 omu agenda Nakaseke naye bo bajjira ku side ya NRM ne manya nti kakati bano bwe babikola gwe genda eno gwe ddeeno awo ne neebuuzaamu ne magana naye ebibiina ndowooza buli omu wadde mbokkiriza mu kibiina kyakola ki Zambale ku kitebe n'ayogera bulungi nnyo nnyo twali tuyabonezeta Zahara Yulika Zahara Yulika abadde kansala wa Muluka ne bagamba agenda ku kya MP ate women MP naye ng'abadde kansala wa Muluka wa byalo ndowooza 4 naye kati ffe ng'abagobera ebyobufuzi tetwakyewunyiza nnyo kubanga gundi bwe yali ajja wano omukulu ono yagamba nti mpuga yasiba abantu Sewanyana
bamulayiza ne bamugamba tukuwa kisanja kino ekiddako kya Musiri David. Era ogenda mu palamenti ng'okimanyi nti Musiri David gwe tugenda okuwa ekisanja ekikola ki ekiddako. Zahara Lwirika naye ng'abadde akimanyi bulungi kale tuli awo nga zze ne ku luno batandise ndowooza ogenda nga babagabanya babajjawo ndowooza basobole okukola. Zahara yasooka mu Makindi ewa Musiri. Zahara yasooka mu Makindi era bambi akubye ebipande bye bingi nnyo nnyo. Ne bamugamba vaawo osobole okugenda e Kampala kubanga e Kampala wano tulabawo ebitege. E Kampala nga nawo waliwo ebitege baabirabawo. Mulyannyama naye ng'essaawa yonna adda ku kifo kye ekya mmeeya. Bana yasooka kulangira Lukwago. Yali ayagala Lukwago n'ava ne bamugaana ne baleeta Balimwezo. Balimwezo yazze ku Lukwago. N'agenda ku Lukwago. Kakati ebyobufuzi bwe bityo bikola ki? Bwe bitambula. Naye nga bano bonna abazze amazima amatuufu tebali kye bagenda kukyusa. Baliwa. Bonna ababaka be tugenda okulonda. Teriiyo mubaka agenda kukeera nkya akyuse. Tulonda ng'ennaku z'omwezi 12 January. Naye tugenda kulonda nti bano banaaba bafuluma nabo bakola gwa kufuluma oba ku bimu banaabeerangayo. Tulonda bantu bagende bafune emirimu ge mazima amatuufu. Uganda weeri nga gundi bwagambye ani Davicom nga tetwekubiriza kugamba nti Museveni tuleese pulezidenti ki ajjawo Museveni awo tetugenda kukola. In fact singa bibadde bisobola olunaku lwe banoona Museveni lwandibadde na lulala n'olwababaka lulala. Akavuyo ne kateba. Olwa Museveni tumanya nti tuli ku Museveni yekka. Ne bano abalala bonna boolaba. Baleta akavuyo naye bakuba nti n'abakola ennengosereze mu mateeka ogenda olaba ono azikiriza oli tazikiriza oli agamba azireeta muwalana oyo tetukolagana. Kakati awo embeera weekola ki? Aka Museveni kandibadde mu lukale. N'aka Museveni kandibaddewo olunaku lumu. N'abantu be babaleese abalala tubala akalulu ka pulezidenti. Naye ababaka tuwirangayo n'aleese endowooza bwetyo ti lwaki pulezidenti tetumulonda lunaku lumu oluddako ne tulonda ababaka. Oba okitegedde? Kuba kano kabulira nnyo ndowooza. Kano kabulira nnyo bano ne bagira wano ne bakola obuvuyo ne bakola ki? Abantu beeyagaliza bifo. Zahara Lwirika talina naye kyakoze wano. Yasooka mu DP n'abeera kansala awo. Zahara n'amala awalaba oluguudo awo lw'essalama bwe luli awo waggulu awo Ruwafu sayidi awo wakiikirira nga kansala. Bw'ava mu DP yabeera kansala era n'agenda bebamu ku baakola Jennifer Musibe yakozesa oli byabadde agamba Jennifer Musibe yakozesa nga yakayingira. Naye eyo tetujja kugendayo kubanga bw'adda mu DP n'agenda mu Nuupu. Bw'ava mu DP n'agenda mu Nuupu. Yagendako mu Yero. Abantu basooka ne bagaana omuwa ekisanja ekyasooka oluvannyuma lw'okugenda mu DP oluvannyuma lw'okubeera mu DP n'agenda mu kanso ne bajja mu Lukwago Obwesige giri emyaka gye yamala 5 abantu bwe bajja ne bamuzira. Bwe bamuzira n'addamu n'agamba neetonze kati banne ndi mu mulambo kuba yali alidde ssente oli z'abadde ajogera ez'okujja mu Lukwago Obwesige. Yazirya okuva mu NRM. Oyo Luyirika Zahara. Era bwe baali bamuwa obwa sipiika in fact bwe yamala okujja mu Lukwago Obwesige bamuwa n'ekifo ekyokukulira wano abazimba. Ani yamuwa? NRM. Gavumenti. Gavumenti yamuwa ekifo ekyokuba wano abakulira ekizimba ekyani akizimba planning. Zahara ne bamuwa ofiisi eyo nga bamwebaza kiri kye baakola okujja mu Lukwago Obwesige emyaka gye yamala 5 nga tali muki. Bwagenda ne bamuwa obwa sipiika ng'amaze okwefuula agenze mu Nuupu agidde mu kibiina olwo ave eno mu DP agenze mu Nuupu batandika bamuwa obwa sipiika bagamba Lukwago lubanga ebiseera ebyo meeya yali akubiriza olukiiko naga kati meeya tojja kuddamu kukubiriza lukiiko katugenda kulonda sipiika era waaliwo awo ensasagge nnyo ne bamuteekamu ssente oli byatayagadde kwogera obw'ebijindi ne bamulonda bulungi era akubiriza bulungi nnyo tawakanyiza era ku nsonga yamuwa ekifo ekyo yamusoka nemuwa ekifo kugombolola Nuupu gwerese kati Nuupu n'agenda mu Nuupu
kati era abadde akola emirimu gye ng'agikola Alaka bulungi yalokoka. era nekukasa nona amanyika akatono olumu abirekayo era nekukasasiro we yayiika yali yavaayo nnyo ng'ayagala okugamba nti lipooti eganye okufuluma waliwo abagitu ne bamugamba gwe oyo Zahara Lwirika Yoyo. yazze wano so bwe tuba twogera bannabyabufuzi tubogerako nga tubamanyi Kati embeera no akafaananyi k'osiize ate nanga mmanyi kati kyemba nenyala okulaga nti Malende akomewo. Malende ate ye talina nziro ya Zahara in fact kankuli okujjako kino kyemuwulirako Anete ebitaliiko bwino. naye wali bwino waali Omulina era ne bamuwa n'omulimu awo okulira era yajjawo sente nyingi awo nga buli kalina gy'ozima mu matching division oyina. Malende twamulabako ng'alwanirira abaana. Malende obulwadde obumulumye bwonna abujje mu byabufuzi yajja mulamu. buvudde ku mivuyo gy'abantu. Okitegedde? Malende kale yayinza oba yasitula ebitaano naye ng'ate oba ebibiri oba ekikumi kyesimanyi naye ate abadde talina nziro yekulubeesa na bano era omulaba abadde alwana nnyo okuggyayo abantu okuviira ddala Ssejjirinya lwe bakola ki lwe baamukwata naye ebyobufuzi bwe Uganda bwe bityo betambula naye waliwo emwogezo yagambye eyo bakisenga vudde mugazzeemu bwe bityo bwe bikola ki bwe biri kakati ate nuupu eyinamu ekizibu bambi kyesigenda na gisaasira oba begenda kikola etya abaddipi bano yakyovuna banze sivuma muntu nti abaddipi abo batutama kubanga owaddipi omuvuma ate ogolaba nga gwe baanirizaako ki abulukukire muli kubanga be bayaniriza bonna baddipi Luyulika wa DP. Bonna baddipi abajja abaava eno nga batambula ne bampuuga ne Zambali. Zambali nedda Anti bonna ogamba bonna be bali. Zambali nedda alikiriya kakati awo ne wabaawo ekizibu nti wabadde weetaagawo omusingi oguyina okuzimbibwa kati olaba nga Joel oyo nolaba ono musajja Zaake fresh nolaba oyo Malende fresh product waliwo fresh olaba nga mutuufu ku mulundi guno ate siwabaddewo ate ekirunyize sikoma wano byogera n'ababaka we mbasanga nkola ki mbibagamba wandibaddewo fresh at least oba afunye abantu 4 oba kwakati mulimu n'abasiibula nzikakuwe waliwo abasajja nifakiti kino ganti bagambe kigende bukitebe nze waliwo boosaana agamba kasaba mpa kaadi bagenda kuntegeera enfuga Kyagulanyi gyatufuzeemu kasaba mpa kaadi enfuga Kyagulanyi gyatufuzeemu bannange naye nze kasaba nyama ne bampa kaadi abo gye bali kubanga ensirika jjajjata wa byabufuzi okitegedde kakati yandifunye abantu abali fresh ne bagenda ne bazimba ekibiina ne kitambula omuli abo bazambaale waliwo ne gwe nalabye abadde mu FDC bamuyita Magoola yo lwatuuse n'agula ente agenda wa Sseggona naye nga naye mu FDC lwaki tebamuwanga ne balekera Sseggona nga bagamba alabika alimu naye embaliga mugagga nnyo bamuyita Magoola mugagga nnyo kati yagenze mu nuupu ayagala kaadi era olwatuuse n'agula abafuutu sojenti oba zaadde mukaaga balye enduulu neevuga naye nga Magoola oyo ekyagaana muwe yali ayina amaanyi awo kuba mugagga nnyo naye ongolaba abantu Moses Nsali najjayo Moses Nsali be bamu ku bano abayamba awo simanyi waliwo awo olutalo ng'awo abantu baawo batabusaawo bayitawo batyawo nebiwa ajumani awo era ajumani tulaba nga teyewa era bali be bamusiriwaza bamusindika busindisi wadde teyewagira naye wali w'amaanyi nnyo yakola nnyo olutalo yakola nnyo ate naawe baali batandise okuyeekera awo n'akola nnyo ng'abo ba Moses Nsali bagenda ne boogera n'abantu kakali Museveni bebo baatusibako naye ng'ate era ne Museveni ne Moses Nsali ne waabanga yandibadde mulamu abaliyo bakola ki abalina amagulu 3 agatambula era obasanga nga nabo bawoza yes so nze ndowooza kyekiseera bwe tunaba tutuuse mu bano bakatumbawo ye nawo tujja batemati mpise mu bwangu kuba bisinga babyogedde naddala ebya mbaka wange owa Kampala Central omukyala
oli kwani gwe batugamba gwe tugenda kati kuba kati saawa zino ekyaliwo alenda akyali mu ddwaliro tetumanyi oba najjayo empapulo batajjeeyo ali mu ddwaliro. Muganda waffe Luyiri Kasijja mugiraagira nnyo muganda wange kyamukuteko kikola ki kimala mpozi mu maaso awo nga kaadi efunise wategedde kubanga tuyinza okwogera ne bagala tulwanyisa olifuna ki kaadi ye kati bwe tumaliriza tusooke tumalirize kaadi tumanye gyekola ki kaadi ate bwafuna kaadi kino tekiyambako ekibiina bwafuna kaadi era tetujja mumutematema nze sijja mumutematema bwafuna kaadi okitegeera kuba nze kyemmanyi nti ku kitebe baba ne protocol bwe bayitamu okufuna kaadi okitegeera kati era sisobola mumuyisaamu maaso sisobola kuyisa maaso mbamuwadde kaadi singa bakoze eki abagijeeyo naye nga mu kugifuna ku bitundu 100 ayinako 97 bone Nyanza ajja Kawempe no Kawempe south awabadde nawo nti atajja wabadde Nyanza omulaba otya tasobola kulya era kati tebagyonoone tasobola nkiddamu tasobola anti gwe walema okumanya kintu kimu Nyanza ye bamuzira bani abantu bano badde batunyonyola nnyo nga batulaga obunafu bw'abayina ebibiina era nga batunyonyola amagezi ne be byandikoza abayina ebibiina tetukyayagala kutunyonyola kati babitulage kirungi kye bakoze mugambye kyatusanyusizza nnyo olyoka okakase nti ebiseera ebisinga obungi bannabyabufuzi basetinga opposition nga gavumenti olumu n'okuzisetinga nezisetinga ne zibaawo nga opposition asobola okuzina amazina nga gadda ku lefuti senga script we bayigamba naye n'omusanga ng'ate atudde ku right n'aba gavumenti ontegedde kyegamba wano amazina gadda ku left script kuba weegamba n'omusanga ng'atudde ku right bano bajja ne bewanika ebikonde nenga ategeeza kano ebikonde bye bawanika nga balaga nti tuli wamu nammwe naye nga mu ngalo zaabwe mujjudde bwino ow'ebiwandiiko byebava okusayininga ne gavumenti mu bibatu byabwe nga mujjudde bwino bano babeera mu zi corridors eza State House oba ez'ebizimbe ebyenjawulo nga bateesa n'aba gavumenti kati yesaawa batulage bulijjo be boogera ebyo weetaba sikuriputi babirage byebiriwa byalema kubanga bano be basinze okulaga nti senga mbadde nze kale senga mbadde nze senga nkulembera ekibiina kale senga nkola bwe nti yesaawa babitulage okiwulira okakase omanyi bagamba atamukutte yasinga okuba endulu yaye kwatanyweza nga alowooza omusajja anywezeze kakumbi oli yamulemye okunyweza kati twagala bamunyweze batulagire ddala ebino bulijjo bye boogerako mu bukugu bwabwe obw'enjawulo okiwulira kati Katonda atuyambye nze kye nasinza osanyukira bana abasajja kukola bibiina womala okulonda mbega shuwa nti obeera waawo kubanga twali agenda kulwanirira kaluluko nze siri ku muntu mbukiri ekibiina ekyakajja kyegase Mwami Museveni gobeerawo kubanga sakoze tugenda ku bibiina katugenda mu kalulu kati akalulu kekenkizo oba waawa oba katugenda mu kalulu kekenkizo gobeera waawo era okubira munne essimu omugendo watufunye obwe buti gavumenti guno omulanga ngubakubira temujjako internet wema muga nti akalulu kali fair temujjako internet muleke abaana babala obubululu mugenda okutuka okubala obwammwe mulabo babikwatagana nti ebibiina bino ebyobufuzi abantu bannayuganda tebannabitegeera kyova olaba nze sisobola nkaayana na muntu ng'ayogedde ku kibiina kya Nuupu we kyali kijja waliwo abaagamba nti Museveni akireese era kizze kuyuzaayuzaamu opposition ebadde ekola ki eriwo era abo abantu bakyalimu mu nsi kyova olaba nze sisobola tambula nabo ngera bagambanga nti eyo Kyagulanyi yabeera ne gundi n'abeera ne Kayihura yali mukwano gwe yabayimbira n'oluyimba n'aluyimbira Jennifer Musi ng'abo yendowooza yaabwe tosobola kukola ki gibajjako naye okukkakana nga bannansi bo bakkiriza nti Kyagulanyi mutuufu era ne batambula naye
ne bano abantu bano ababeera ku lediyo ababeera ku ki tosobola bajjamu ndowooza yaabwe kubanga era nawe osanga n'enjiri nga bakyagitambuza ebibiina nupu yali ejjanga oli agamba FDCA inobeerawo oyo Kyagulanyi alabika azze kukola kino ne bannansi ne bakola ki ne bakkiriza ne bamugoberera n'abalala ababadde mu bibiina ne bamwegattako n'abatabadde mu byabufuzi nabo n'abayingiza era n'aleeta omugigi omupya nze ndowooza nti buvunaanyizibwa bwali buli munnansi okutegeera ti ekibiina kya Nsereko kino yakirabamu ki bw'akiraba kizannya data na Museveni takiyingira naye nze siyinza kivumirira kubanga nyinza okwesikanga ng'ate enkya kye kifunye obuyinza kubanga ebyobufuzi nalabako nga balangiridde abadde owookuna ate n'ekirala nti ebyobufuzi bino bwe biba bitambula bw'oli bw'avaayo n'agamba nti bayinza okuba bateesa ne Museveni oli bw'aba ateesa ne Museveni amuperereza amuggyeko entebe mu kumuperereza kizibu ki kubanga bannansi banoonya kukola ki kyova olaba kapa terya mmese kyova olaba embwa terya mmese omanyi lwaki eboggola buboggozi ate kapa eswama emmese era ogenda olaba ng'egikoze eki era abannabyabufuzi bangi nnyo bawulira lwabammwe temugwera byabufuzi mubirinda wano ne bagamba mwami Museveni weetaaga ki okuteesa naawe otuviire mu ggwanga lyawe kikyoyagala tukikuwe naye nga nogenda kimusuulira busuulizi tubuulire kyoyagala tukikuwe tuteese otuviire mu nsi waliwo n'omubaka yatuuka obugenda ku ledio n'agamba tetujja kukwatako tetujja kukola ki tugenda kuwa ne security naye otuviire mu ki mu ggwanga waliwo omuntu w'otuukira ng'omubbi bw'ajja oyina muperereza mu magezi okuviira n'omugamba wayi kanzireete mpolampola n'omala n'omwemulula oba n'okola ki kati ebibiina by'obufuzi tubirekere bannansi babijajinge bamanye nti yagenda kuwagira ki agenda kuwa ekigalo ng'alaba kyayagala muleke alirabirawo eyo n'amanya nti ekigalo kino kiki kifu ekintu ky'okwegatta tekisoboka olw'ebyenjawulo eno eri bweti kati golowooza waliyo olukiiko oluyinza okujja nga lulimu Mpuuga nani Mpuuga atuddeawo ne Robert atuddeawo Kyagulanyi ti Museveni agenda tukwase eggwanga bayinza n'odduleka ne baga nti atakitukwasa okusinza bye tulaba kubanga osobola n'olaba omuntu atalina kyali nga ayogera ku bibiina by'obufuzi naye nga tayogera lwa ggwanga kutambula ayogera lwa bukyayi nga talinaamu kali akagana naye watya ng'ebibiina bino byenjogerera ate nkirabikedde nga biri wamu kyova olaba nti abantu beewuunya nnyo nga Mpuuga bamulaba ali mu kkanisa batudde bebuuzaako so ekyokwegatta tekisoboka olw'ebigenderera by'abantu abayitivu ate munaddala abantu abali ku social media bo bategeera nti bebategeerera ensi nekirala kye basobola kwegatta nti buli omu amanyi bizinensi yakagaati kagenda kuko tuve ku bintu by'okubuzaabuza abantu n'okulimba okitegeera Faluku akuba nti mubagamba ebibiina bizinensi z'abantu bw'ogattako ebyobufuzi era nsaaga muntu abekeera agambe nti bano bajja kwegatta kisoboka tekiribaawo that's why nti osanga FDC eno efunye obutakkaanya n'eyeeno nazo lisobola kuddamu kwogerezeganya kwegatta buli omu era bakirayidde y'ensonga lwaki osanga omubaka ng'amaze ebbanga ddene talina gwakoledde kyakoledde naye nga kyakola ki akyagala mu mulundi lwaki kasente si service twazivaamu kati kino kigenda kudda ne ku bibiina nti ebibiina bino biraba Faluku ebibiina mu nnansi yagenda okuzuba nti kino kyekibiina kyenkola ki fe twalinako ekiseera we twali nga bagamba FDC entuufu siba kiri bwe twafuna nuupu FDC nefuuka ya Museveni ontaba kyenkugamba naye nga twaliko nga FDC eddalingi alina bukomera ali kufiirayo FDC yafuuka wa Museveni okusina obujulizi bebeewa obujulizi buzze luvannyuma mpulira obujulizi bwakajja andi Faluku mpulirizaako lwakuba nti mumwagala kunyumirwa bunyumirwa nakuteesa naye ekituufu kya byonna twalinako wano nga FDC eddalingi era ne twala emyaka 40 ameka erabika n'okusoba siba kiri
begaba emyaka 2 oluvannyuma ne tugamba si yenki kati saawa zo nuupu ye darling nuupu mu kubeera darling naye tetumanyi gyegenda tukola ki tukomya wabula abantu be balina tuula wansi ne bagamba ne bakuba etooki ku buli muntu azze ne bagamba naye kituufu tugende nuupu kati byonna ebyabibiina oba weebiri oba tebiriiwo ekintu kiri kimu munansi omutwego gukola gutya era munansi omutwego gukusalirawo gutya bwe gumaliriza okusalira naye lwaki oyogera nnyo mugundi yange bw'omaliriza gwe munansi okumanya kibiina ki ekigenda okutwala mu ntebe era olunaku lw'okulona 12 keera ku makya tewajja kubaayo kukola woolondedde tovaawo bw'omaliriza kuba ekifaananyi woolondedde ng'omaze okubala obulu buweereza omulala buweereza n'omulala tumalirize tukuŋŋaanye tumanye Museveni atubbiddewa. So bannange mwebale nnyo mwebale ddala tetugenda kusukkawo tulabagane next time.